Banange balamusizzaako nzize in a stealthy way kuba titwagadde creating so much attention naye mbadde nyina okutuuka personally kubagize muganda wange ono Philippa Maika nze nafiirwako maama wange, so I know the pain of losing a mother. So muganda wange tukubagiza Mukama akugumye. Twise siseze kampisene muganda waffe Nubyandi twisene Comrade Lubongoya Ledax Vibes wadde yansooseewo naye nabadde manyi naina musookawo. Mbalamusaako mwebale kujja ndi mukubagiza Philippa Maika, that is the spirit. Nsanyuse nnyo n'okulaba ku faces ezimu embadde ndudde okulaba abalala beesirabangako. Mbalamusiza Kyanako titusinkanye mu kaseera k'ennaku naye maybe one day tujja kusinkana mu kaseera k'essanyu nga mwena mwena muli wali nga nze kiboosire nga nze either way, it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko. Nemwe na mchikubirikize mchirohoze kuba nange mama funde kansa nga ine myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kintu provoking okulowooza. Kuba tuli balowooza tefe ba artist tuli bayiya. Mama wa Philippa Maika afudde nga wa myaka 5 mugumu nga afudde kansa, kitegeeza abadde akyali muto. Singa tubadde n'obujjanjabi you'll be better than here. Oboolyawo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda naye bulijjo mbagamba nti wano mu Uganda you are always one bill away from being broke. Ne bw'obeera sita otya, ne bw'obeera londi otya, osobola okulwaza omuntu gw'oyagala ennyo essente twaliyo ne zikuba yalo. And yet ebyo birina okubeera fixed. Ensonga laki tubeera ne gavumenti, ensonga laki tukunganya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikunganya yazikunganya abeekuba abalina eddoboozi abaweeyo basirike. Nedda ezo sente tuzikunganya zituyambe ffenna. Era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Philippa Maika. Philippa Maika has been one of the voices aba elevating ebyo bannange bino tetubiyimbako just no. Neba artists bannange bali wano mumanyi tizesaali yala era si bya kunoonya sente. Nemwe ba artist muli kirabo eri Katonda kuba Katonda yatuwa tujje mu nsi tusavinga ebintu bibiri, either as a blessing or as a curse. Osobola okubeera blessing okyusa obulamu bw'abantu ng'oyogerera abantu bye batasobola kwogera naye nawe ng'obasasula okukwagira, kuba n'obeera curse ng'olinnya ku ddoboozi lyabwe. Saba just tukirowoozeeko nga ba artist. You know, it's not about me, but this is about us. Kituukawo ku bantu bangi nnyo fikirwa kuba sita katumanyi nti mama wafudde ne bamaama bangi bali eyo mu Cancer Institute balwala ng'ate kyandibadde kiteera. Anyway, before you misunderstand me, ndowooza kankomawo naye nkukubagiza nnyo muganda wange maama wange Mirembe. Maybe in the future tulabera nga tuweze emyaka gya maama tunaba nga tulina obujjanjabi nga tetusobola kufa mangu weba kubanga other countries are doing better. Mwebale nnyo okukubagiza Fiiki Mukama abakuumi musanyusa nnyo nga abakola leero. Family ya Fiiki tubakubagiza mwebale nnyo mwebalire ddala. Balamusiza ebisigadde mubimanyi seetaaga bibabuulira mubimanyi temubimanyi mwebale nnyo mwebaliriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Excellency Robert Lungu kati bwe biteekisi baziwa katale kati sikatubere twayimba mwali baddewa mutwetaaga nnyo engombe mutakuwa vaibu mwaka munamba kubwerere kati kumenya abali wali yampaddeyo mu myaka 3 yali yampaddeyo naye nga buli mwezi mwalamba waayo kitegeera ino okumatira
Niba nabono kwa matila bona siwe chibi. Italonyo. Basi bampa ngama bofoni bene kanegeza. Paka nange wewe ngulete. Kasobola. Bana ni mwe bali kuja sina wazile chiro kitalo nyo cha mama wa muganda wa fe siri yangu kuna kitete ganizibwa mu bulamu kusawa zino wewe ucho dala ku muntu ng'omuyimbi akoze Tubaza bakyali bange mwenna mikono gyange baganda bange abajuze b'okukyalo bayimbi bannange awa media buli omu wali ku kiti kye kalonyo beebaza okujja omutukungubagirako na buli omukyasobodde tubeebaza mwenna mwana nze byansuseeko ekibuga tekiraba bulabi bitegeera olumbe lugenda kubeerawo olunaku lwenkya nzira akakiiko mama tugenda muziika ku mande nebaza mikwano gyange mwena abayimbi abambeereyo ezibu mwana ate byaddala ezibu naye mungu yatusinga okumanya byasise control yange zizaawo omuzeeyi wange abadde mulwadde for about 5 months atujjanjaba Semberayo ddala oba olina amabugo gonna omwami omwerimba ebiseera ebisinga tuba tujja kucelebratinga bulamu bwa mama waffe atugenzeeko so buli ali wano nga tuza okucelebratinga obulamu bwa mama waffe atugenzeeko nsaamu ekunyeko mu ngalo ez'enjawulo ennyo kubanga emirimu gy'abadde akola gyona olunaku olwaleero kati agitulekedde ffe abali wano so buli ali wano njagala weebuza ekibuzo kimu kyokka nti nonze asigadde ku nsi ngenda kukolawo ekyenjawulo olunaku olwaleero okufuukula nga tugumya Famaika ne famire yonna yonna leero sigenda kwogera bingi nnyo kubanga wano wendi ndi mu biti bibiri ndi mu kiti nga big brother wa Famaika ate nembeera mu kiti ngaomukulembeze mu kitundu kino nga LC5 kyova yabaalo kinatuuka ku kya contribution ezikirizibwa contributinga mu lujjudde nja contributinga undercover watali kamera olwa brother wange ono n'olwekitundu kyaffe kino kyetwala ekyamuyenga parish awamu ne parish endazina zona zentwala so baseba ne banyabo nsaba tuwanike emikono tusabire ku Fink ne famire n'omugenzi tumugumye bulungi nnyo tuwanike emikono ffena bwe tuti buli kyetwogera nga tuddamu amen
ayi Mukama Katonda tudemu amini nga yamanyi ko bannange tumuziemu amaanyi ayi Mukama Katonda gwe yatuwa mami waffe ono mulungi yatuwa brada waffe ono gwe tuwangadde naye atutadde mu nsi eno nga tukyatambula tukyali balamu tusaba Mukama Katonda ogumye famire yonna yonna ebeere mumu tusaba Mukama Katonda abeetulidde bannimba bonna bonna obagumye ne muganda waffe Fik ne famire yonna yonna basigale nga bakyasabira maami waffe ono atugendeko nako olwaleero era twesabira naffe abakyali abalamu tusobole okuba nga tutambuza obulamu obulungi tusobole okuba nga tuwangaala naffe tusobole okuba nga naffe tutuuka okukaddiwako tugende nga tukaddiye ng'emyaka gye tugenzeeko era tubisa naye kirabika mwagala kufuna lanka naye nsi wano okungubagira ku muto wange Fikifa Maika ekitalo nnyo okufiibwako mukwano gwo biseera ebisinga abakadde baffe ebasinga okubeera bakadde mikwano gyaffe abasinga naye tukwaniriza eno ffe twamazaawo dda tukwaniriza eno baffe ojja kuguma okyali mufumujja ffe tuwanganire ebbanga lyonna naye nga ffe bakkiriza mu Katonda tukimanyi Banage bayi banage msibe mchano. Isego wanene. Ndize mkitondoke. Mwebale nnyo making a time ntaze kana akaseera ebiseera ebisinga nga his excellence wagambye biba byakusanyuka naye kati byambi era omuntu akubeererawo mu time eno aba mutuddala bambi mwebale kujja kubeerawo mukwano gwaffe muganda waffe muyimbi munnaffe byonna Fikifa Maika nga bwe nayogera tusobola okubaako embeera yonna gye tussaawo nga wallahi basobola okufuna obujjanjabi enkungubazi bannange fenna lyekkubo basaasira mwena bayimbi bannange tuludde okwesanga kyannaku nnyo ntitwesanze ku mukolo nga guno naye okufa kwa maama nange natidde nenkubira kuwanga akasimu kyannaku okukiwulira tekyogereka tekirowoozebwako kale oba omulina muwe ekitiibwa olw'ebigambo ebyo basaasira nnyo era nsaasira famire ya Fiiki ne bwekikwatako bonna Allah ababonye ntaddewo awo ekyasatu